Yaliko President w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifefe asabye bakulembeze banne ku ludda olubabula gavumenti okwatirira awamu okomya okweyagaliza bwe babanga bakununula ggwanga lino. Kano si ke kaseera ak'okwawulamu nze ndi wa blue, nze ndi wa red, nze ndi wa green. Green ye eri mu kkomera, blue ye eri mu ki, red eri mu ki, mu kkomera. Kano ke kadde akabuli omu kukwatagana ne munne kusikangana mu mikono ne tusonga nga tuli kintu kitya. Bino Besigye abyogeredde mu kibangirizi kya Mefuga oba kiyite Liberation Square mu kibuga Masaka mwakubye olukuŋŋaana gaggadde ng'ali wamu ne bakulembeze banne okuva mu kibiina ekya FDC okuva mu bitundu eby'Ekatonga okwebuuza ku bawagizi baabwe ku kyekisaanidde okukolebwa okusobola okununula ekibiina kyabwe kye bagamba nti kiri mu buwambe. Besigye agamba nti kaweefube ono talina kwesigamizibwa ku kalaza byabufuzi oba obunene bw'omuntu wabula nga balina kukwataganiramu nga bannayuganda okweddiza obuyinza bwabwe bamaze ebbanga nga bawanjagira nga bayita mu kalulu kyokka nga buzibu bagibwako. Tulemere mu mbeera eno kugabanyisamu abantu kubagabanyamu n'okubakonaganya, kugabanyamu abantu abali mu buwambe n'okukola ki n'okubakonaganya. Mwenna muli mu kkomera naye abali mu kkomera ne mutandika kukola ki konagana. Nze kyesaagala kuwulira ennaku zino be banaffe abatusuubiza tugende mu kalulu 2024 mu 6 n'ebizibu ebikajjuddemu ng'ekintu tusobola kukimala ddi, tusobola okukimala na leero. So nze kyembasaba amaaso mugajeeri mugateeke wano buli omu yeekolemu omulimu tujje ekizibu mu nsi. Besigye mu ngeri y'emu asabye banna FDC okwewala bannakigwanyizi ababayingiramu n'ekigendererwa eky'okubayawulayawula basobole okubajja ku mulamwa. Omulongo ambasada Waswabiriggwa ssentebe wa FDC asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'asaba Namasaka okusigala n'omutima gwabwe gwe babadde nagwo ogumanyiddwa ng'omugumu ng'olwe bajja okutuuka ku buwanguzi. Temwonoona kiti kye twabadde tufunye oba tetubadde nakyo ekyawamu mukitegeera. Mbadde bawulira Masaka temukyonoona tukyetaaga, muntegeera. Temukyonoona kye mubadde nakyo ekirungi ekyo. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu ebikonge okuva mu FDC oludda olw'Ekatonga omubadde Ibrahim Ssemujjunganda, omubaka Kaswa Moses Kabuusu okukosa n'abalala nga bano beekokodde omusolo omungi ogubinikibwa bannayuganda kyokka nga mpawo kye baguganyulwamu. Ng'omusolo gw'anaabasoloozaamu omwaka ogujja gwa triliyoni 31, triliyoni erimu miliyoni akakadde. Tuwuliziganya bulungi. Trillion erimu miliyoni akakadde kamu. Omusolo Museveni gwagenda okusolozaamu trillion ziri 31. Ezo ze ssente zaali badde zitambuza gavumenti ya Uganda. Naye omwaka ogujja ate ateekwa okusasula amabanja trillion 34. Kibanga omuntu kambuwa ekifaananyi ekyangu. Tugamba olina essomero abaana ne bajja ne baba school fees. Nga school fees zivuddemu miliyoni 2 naye ng'essomero bali banja miliyoni 5. Kati Museveni watuuse okutambuza Uganda. Mu kaseera kano abakulembeze ba FDC ekiwayi ky'Ekatonga bakyagenda maaso n'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga beebuuza ku bawagizi baabwe ku ky'okununula ekibiina kyabwe kye bagamba nti kyawambibwa. Ensonga zaffe mu mambuka akulira ensonga z'abakyala. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.